Mwebale nnyo okubanga mukyali wamu naffe wano ku The Buzz UG. Mwebale nnyo mbabuuzaako abantu abali mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo abatugoberera n'abali wabweru w'eggwanga kye mukola ky'amaanyi kansubire buli kimu kitambula bulungi nnyo. Amanyi abapita Morio UG. Wabula omusajja waffe Eddy Kenzo nateera omusajja ono alese ekipya. Era kyemanyi nawe oli oyagala kumanya ki ekipya Eddy Kenzo kyalese, soko subscribing onyigene ku kadde wano ku The Buzz UG. Awo tugende mu maaso osobola okumanya kiki omusajja ono era kipya kyayingiddewo nakyo. Wabula nga tunaba kugenda mu maaso n'ekyo Eddy Kenzo kipya kyalese, katusoke twogere ku luyimba lw'omusajja waffe Tumbiza Sound. Omwana bamutwala speed nnyo y'amaanyi. Luno luyimba Tumbiza Sound era emabega kwawo nabagamba nti Ministry y'ebyobulamu yatandika okwemulugunya ng'egamba nti luno luyimba luleetera abantu okumenya amateeka agaateekebwawo okulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19. Kati batandika ne bateekawo enteekateeka ey'okuluwera. Naye kati wenjogerera oluyimba basajja ekiwandiko kyafulumye nga ba Ministry y'ebyobulamu bagamba nti oluyimba baluweze, tebaagala kuddamu kulaba ku media house yonna ng'oluyimba balukuba ku radio, ku TV, wonna gujja kuba musango gw'amaanyi. Oluyimba lw'omulenzi baluweze olwa Easy. Luyimba lw'amaanyi lwe lumu ku nnyimba ze tuli nazo ez'amaanyi, ennyimba ezigaddewo omwaka. Luyimba lukubye nnyo mu nnyimba ezikubye guno omwaka muli Tumbiza Sound, malamuze ennyimba kale zigaddewo omwaka. Naye omwana naye abadde yakateekawo ka breakthrough kakayimba kabadde kamuyisaawo, naye ate kiba kibi okulaba nti oluyimba omwana bali kumukuba enkokola. Nze ndowooza eno si ensonga esinga Uganda tulina ebintu bingi bye tusobola okufokasingako, naye kyewunyisa nti Ministry y'ebyobulamu okuvaayo ne bafokasinga ku luyimba lw'omwana ng'ebintu by'okukola bingi kiba kyewunyisa nnyo. Naye bwe tuba tweyongeddeyo mu maaso ku nsonga ya mwana mulenzi Eddy Kenzo, nga bwe mbagambye nti Eddy Kenzo alese ekipya. Eddy Kenzo y'omu ku bayimbi be tukyayinawo abatono nnyo abakyakwatiridde kino ekintu ky'omuziki. Abakyakwatiridde ekintu ky'omuziki bwe boyogera ku bayimbi ab'amaanyi wano mu Africa. Era Eddy Kenzo erinnya lye tolibusa amaaso ni wano mu ggwanga Uganda. Y'omuyimbi akyasobodde okubeerawo okukompitinga mu awards eziri international. Eddy Kenzo wadde abamu abantu bavaayo ne bagamba nti Eddy Kenzo naye biki naye omusajja atulaze nti waali ate ne quality y'omuziki gwakola yanjawulo. Ono omusajja waffe Eddy Kenzo. Wabula Eddy Kenzo yawangudde award. Awards zino baziyita Africa Entertainment Awards USA. Omusajja award yagirese mu category ya Best Entertainer of the Year. Musajja award yagisitudde n'agireta wano waka e Uganda. Ye mwana mulenzi Eddy Kenzo. Tumuyozayoza oyo blood waffe okumanya nti music industry yaffe agitadde ku mutindo gwa waggulu nnyo. Ye mwana mulenzi Eddy Kenzo. Kyakabi tukuyozayoza blood waffe webale nnyo okubanga osobodde okuleta award eyo. Wabula n'omulala gwesobola kwerabira ye Douglas Lwanga. Yawangudde award ya Personality of the Year, TV Personality, naye yagirese mu Africa Entertainment Awards USA. Era naye tumuyozayoza bebamu ku bantu baffe abasobodde okuleta awards ezo. Eddy Kenzo mu category eyo award eyo yasobola ogireta, naye yabadde mu n'abasajja b'amaanyi. Award eyo yagirese naye abasajja babadde nabo badde basajja b'amaanyi okuva Nigeria, Tanzania basajja babadde b'amaanyi. Naye okulaba nti Eddy Kenzo asobodde okubakuba award n'agireta wano kiba ky'amaanyi. Tumuyozayoza nnyo era twongeremu amaanyi, twongeremu n'okusupportinga talent yaffe n'ekintu tukitege ku mutindo. Eddy Kenzo bintu bitono nnyo ebimufula ow'enjawulo abayimbi balina okukimanya. Naye mu kifo ky'okumanya nti Eddy Kenzo ekintu akikola atya okutuuka wano waali, ate ffe tuvaayo ne tumucriticizing nga tugamba omusajja talina ky'amanyi biki byebyo ebintu ebituleetera obutagenda wala nnyo n'omuziki. Tukitegeera tulina okumanya nti tukolera wamu industry yaffe kule. Wabula nze ndowooza Eddy Kenzo ebintu bya politics asoka biteke wabbali afokasinge ku kintu ky'omuziki, kuba bino ebintu bya politics oluusi sometimes bijjaawo n'avaayo n'ayogera ekintu ate ne kinyiza abamu ku bafans be bayina. Nga bwe kimanyi nti Eddy Kenzo y'omuyimbi ayina abafans bangi wano mu Uganda. Tomanya ebintu by'obufuzi buli oyinza okwekanga nga ayina abafani be bali mu party gyatawagira ate ne bavaayo n'ayogera ekintu bafani be ne banyiga. Nze ndowooza Eddy Kenzo ebintu by'obufuzi abiteke wabbali afokasinge ku kintu ky'omuziki, kuba ndowooza y'omusajja gwe tusigaziza asobola okutuleetera awards eziri international. Kati ndowooza afokasinge ku ekyo ekintu oyo omwana mulenzi Eddy Kenzo. Naye nga
wabula kyemulina okumanya nti amawulire tulina mangi wano ku the buzz UG ate nekira kyotalina kwerabira nti campaigns zigenda mu maaso akalulu kabindabinda B2 olina okumanya nti okuma emirembe ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe Uganda campaign akalulu tugenda kasuula campaign zigwewo era tusigale nga ffena tuli banna Uganda ate nga tuli ba Luganda so kyekyo kye tulina okumanya nti ekintu tukitambuza ate nekirala nti obulwadde bwa COVID-19 bukyaliyo teekako maskiyo era mabega ko government yagambye abantu temulina kugenda mu kyalo bobo oli mu kibuga beera mu kibuga togenda mu kyalo tengo oyagala Christmas bali abali mu kyalo oyinza obatwalirayo obulwadde naye abantu bakyaganye bagamba nti no fe tulina okugenda mu byalo tu Christmas tujenjoyinge n'abantu baffe embera bwetu bweri naye nga amawulire tukyayina mangi nnyo tuvaako wano ku the buzz UG.